Got for the roasted chicken. Abaana batabuka. Abba makasi ngadda ku live ye. Yaguze bulungi equipment. N'afuna ne editing suite kubobedda buli kagira n'azannyako wali ng'akulaba wali oteesa. Waliwo kanti tulabulabye ku saa mukaaga ne ngamba badda omwana nga yabadde mukambwe nasose kulaba omusajja wange basookedde kwani of course Kasuku bamogeddeko ne bamuyitako yes kati mamuli eyo ngati Kasuku agenda kati naye bamogedde banjogeddeko naye sigenda kwekolako mawulire you are an idiot bw'oba olowooza ati ngenda geekolako sigenda geekolako you're joking ne bakwata musajja wange eddiriisa bannaye kyabadde si kirungi ayina eno gye yatandikidde nga logiki naye buli lwe yadde yeeyongera yeeno ng'akuba kutta ne ngamba omusajja wange seega gye basookedde kyabadde fire upon fire Munnayuganda n'akyamuka Munnayuganda wayagala ne awamani Abba tetukuta lw'okutte wewo koze naye Munnayuganda omunayo bakutte musajja wange eddiriisa omwana yagaye nti tamumanyi I even don't know you nengamba naye ono mbadde manyi kazini waabwe ne bakwata musajja wange Bajjo tuli mu kuteesa wano tulina interview ne Bajjo ku Friday tuli mu rehearsal yaŋŋambye Kasuku ebibuuzo byagala okumbuuza sooka obimpeereze n'engeri gy'ogenda obimbuuzaamu mu Luzungu mungenda kolaako interview nga ya Luzungu Kasuku and Bajjo English tulyoke tutandike English omuntu agenda era nagenda n'ettawulo ogera ne buno obutawulo buno obutinitini omusajja olulimi baaluluma n'ogitega oti omusayi ne gweyiika ku ttawulo guba mwangu mugenda ofuna buno baita glycerine okuyisa ku lulimi ng'ekyo kibadde awo njagala nozanya bu video naye maama eddakiika 5 kati musajja wange Bajjo ye wuuno Look at his head. Mira. Look at his head. Yeah, so some guy look at his head. Let me tell you guys something real quick. The quickest way to know people, the quickest way to know that someone is not intellectually up there is if they have to yell to deliver their point. Look at how he's yelling. He's just screaming like as if the person that's interviewing him is not right in front of him. Such a longe. Kale pointi ze zonna ze yali akoze kameyeko amazzi kagala omuntu okumanya nti wano si w'amaanyi nnyo kasita otankola ng'aleekaana ng'ate gwayogera naye ali wano
nno interview tugenda tandika kukola za kwogera mpola era mugule speaker ng'emalayo 1,000 bakati oba okola interview ku kye baagambye bajjo